Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Sobola kutulaba live. Osobola okuwuliriza nga bw'otulaba genda ku Facebook kati eriko abaliko mwenna mwebali mu sharing tusobola kubanga tutambula program esobola kubanga etambula gwali wakati genda ku Facebook yo osobola kubanga owuliriza otugoberera. Nze Nyombi Mahmoud ndine Tamale eza nchayo nakwalo moyo gwa gwanga the patriot. Dynamics. We shall not mortgage our country because of crimes committed by irresponsible people. There's nobody who can use his company to export labor and organs. That's one. Two, the number has been reduced to 47 to 43. And they have been allowed to use Zoom. Why are they insisting on Zoom? They know once they step there, they will be arrested. But the Bazungu know. Even if you give evidence on Zoom, how have they reduced the number from 47 to 43? I know the 5 names that have been knocked off. Kakati, umusango kujja kusingira ku Zoom. Oirosigalenga guli mu Uganda. Nengo yinsatiza bakuvete nto bane mpali baze kujjem. So it is not in your interest to incite, to silence. Temuyina gwe mujja ku silence. Mirundi njagala mpe ku analysis yo ku nsonga ene ya Kadaga. Kadaga katono nnyo ababaka ba opposition ba sideline nze okuwagira Kadaga. Abo opposition beebuuza bannaye. Bano bamanye enkola ya multi party dispensation mu parliament opposition egenda ne wagira NRM. Yes, no. Beebuuza kiwunyisa. Tekiwunyisa. Let me tell you, we have one common enemy. People have realized that there is a clique that want to usurp the powers of Ugandans. So that to battle them out, if my son can be battered, this is what Banavata Somaba no be batterman. We're uniting both of us. The opposition we cannot allow this gang to take a power. This is why even the fellowship is split. Kakate tuchali ku kintu kimu tuyino baka binja kanu from all angles kubabwe kakwata power. If somebody asobola okutunda abana n'atunda organs nga tali mu power nga siye president, era nabaga nti one of the reasons for jetujja ku survivingira mu Uganda, the president is not a member of the mafia gang. Kivula batyanze mwabagenda nga bakubira obutambi mbwiyo miso yebireseeyo mumukola byaki. Era kagambya kamwenda mbumiso Mirundi yeyankwata nkanjogera omusajja dakaga si Mirundi abakyayina be watutte waliwo munene abalina baba kuteze nobali yako emitwalo ya $8 baba kuteze wagenza okutuka nga Museveni akimanyi ti obaliddeko sente ti omusajja amvumye ebivumo n'atuka no Museveni yamugambye ndi kagulupu kamwe okumanya ne Katonda takagala ne munnamu omwe yafa akyalemedde ku nsi Katonda akyamuganye n'okuyingira mu ggulu. Kasango tona kauli yako katepu ako ate tebasooka kulowooza nti ebyuma bina buli muye naye lyaloza nsaga. I started capturing you 10 years ago. So what you do now, whether to kill me or not, I don't know who has been receiving the information. Mutuziniya mutuzo obujozi bwammwe mutuzo obujozi tuyinza okukisaintinga abantu ne mudduka mmwe. Sit down. Kakin. Forget about your arrogance. Lairo kan envelope. Kakati nze abomba buliza. Kakati olwokuba tefenna tuyina omulabo ogu. No opposition yayina omulabo omu. Two, why has the opposition why? Opposition yekkiriza mbwe ino omulabo mungaina kubanga ono omujozi bamumanya wa Nankabirwa sente. Ti Nankabirwa akolera his hunting dog. And to give MPs money, this is what these people don't know. I don't know which families the people like Nankabirwa come from. Do you know nti nzo kumpa sente kolere ekintu obonyomi?
the moment you start with the money wange kubirayo tuyagala sente Mirundi. No, at what level? Make it something else. Nti ekikubanseko ngoletedde omulimu ekikubanseko ne mwana wange tuyina ettaka lyaffe square miles 2 singa otuyamba ne rivayo tukuwaako looyo amaze okulya emboko tombuulira lwaki tewazze nazo if money works lwaki tozze nazo bamige wange nodduka don't mention money if you don't have nabadde nkuba omusajja namusanze ku gundi lawyer yakibat njabattira ewange idiots fools. You are telling him ompako yikameka lwaki abana tuzibawo wange tobyogerera yo mwana wange bwongobera akasente ako nawe kiddemu if money works lwaki omusawo muganda bwakutuma embuzi ogenda nayo kati ona lwaki gwe tojja nazo if money works kyogere nkugala akamwa bwe bujozi bwamu oba jogesa abantu Mirundi waliwo okukkiriza nti abaka opposition bano babaguze kakati no in support of Kadaga gundi ayina sente Kadaga. Two, the government failed to explain the fact that if kujikwatako was a crime that has caused the defeat of these NRM people. Abajja bagezi abajja tebagenda genda kuntoliza government zasudde bano. These are a beneficiary of kujikwatako. Okitegedde kale mukawulire nkugambe these new MPs attribute their victory because to a mistake their predecessors did okuwagira ogikwatako ekitegeeza bazze bakitegedde nti government kubanga gwebuuze nti NRM yabawa sente meka if a man who championed gikwateko he ran away natadda na mukalulu ayina no buta featuring anywhere kati gwokikola ebyo bimugamba mbugundi shiriki nze mbikirizamu bina kye binkolera fe babera shiriki nje omwana yabalema okutta mukazi wange yabalema okutta nze nabalema okutta kakati lwaki sibikirizamu nti mama Fina yeyagadde ku nsi ne bwe guli mwokya mu ggulu naye bwekibanga shiriki teyina kyekuwadde shiriki bweba teyina kyekuwadde kati osinza yaki shiriki if a government cannot help you did they give them money? No, they are waiting akufuna abalala kakati ono naye akitegeera kyembagamba nti government yalimu okukinyonnyola ti if okugikwatako was a crime. Do we think really that all of those abagikwatako bagudde oba there were other factors? Kubanga oyinza okubanga oli mulwadde wa njovu n'oteebikka ne malaria nakwata but government failed to explain. Two, if okugikwatako was bad and who was the biggest beneficiary was Museveni. How come that Museveni was voted if the people did not want to extend his government? Chabalema bakozesa kagunizi andi dano okulondebwako kulimu ebirumira bebuza andi bakozesa kagunizi wadde yawangula bayina ebibuuzo kirimu nekyogera n'emimwa oyinza okugamba nti emimwa nyuma ya kigundi omenye gunju lidira enyuma yalyo nerigifuula emyufu enkoko neroza nti ebojja mu nnyanya nekijoyo ekimuvu ekiti nga kiringa enyuma w'eggunju gyaredi bwekityo kikombye mu langi nawe noyogera mu bantu gwe wekebera mu ndabirwamu olabe n'abakazi bafumbirwa nawe singa oyina omukazi gwe simanyi bamulaba kiro ekyo kirina emimu egiringa egyeggunju ekivuma abantu kakati mbapulira nembaga nti government failed. If government failed, which means two, everybody knows this is the last lap of Museveni, and these are younger people whose in political career will go beyond Museveni. Chovola nti abo bana bakozesa bagundi bana bajeno mbasekerera gwe tunuli abaganda bakugamba nti okusaba enjazo omuzigo soko okwere ku bana bayo njagala mumbuulire mu family ya Museveni mulimu atigomya abantu ogwo ayina president ambitions naye mugereyo muwozi mwana muto ayina amanyi gonna ago okunsi bali bakugambye nti abatutoyi bavudde wa muhozi oba bavudde wa sale oba abakutoyo basodo bekolera emirimu gyabwe olabanye nti basodo babbye wano
humble people. Why lwaki gwe tobeera humble? Jeno gwe lwaki tolabira ku bantu ba Museveni? Are you more important than Museveni's people? Do you see Museveni killing people? Tibamwogeddeko. So these people don't know the factors, underlying factors. Me I can understand. There is a rebellion mugun. Ye Museveni yanabera no change yeka. Ne bakugamba ekyobusiru. Mbo Kadaga yakola agreement, political agreement in Olanya. Let me tell you, political agreements are guided by 4 principles. If a political situation under which an agreement was made, change is null and void. Yes. A political agreement. A political agreement. If a political agreement is implemented 40%, is a done deal. Is Kadaga fighting Olanya not to become speaker? I'm worth 40%. Ataji muwadda ati 40%. Nga abadamu denyinga entula zonna nga tazichayalinga Olanya. Yes, I told you. And why do you allow these people to tear themselves apart? Yes. Did the president call them for a reconciliatory meeting? Kubanga ba Western balowooza nti abantu si bantu. That's not a weakness for Westerners. The Western balowooza nti because the Western basonyi nnyo. Western abantu balungi. Bote bamanyi byambibi. Fabaganda tuteeka ne moto mu mulyango. Mu ddiiro woyingirira. Mu njo yongira jokera kye wankola. Omuganda kuganti gambo wa mwengalisanga ku mwoyo. A person resembles omuganda ganti agoba oyase kama kwekansamu. You see him smiling, he's not smiling. So we have different cultures. Nti bano balowooza nti bw'omala okukuba Kadaga ojja muyita kukolere. How? Nti bw'ogoma Mirundi mu State House n'omugamba nti yavumbye bangamba oyo omukoya gani navumye nazaala we. Kaakati ate ndiddayo mukube. Omuganda tadda. Siridda mu State House maybe nga aliyo fasedi omulala. Ate nzireyo mukube. Kino kirina kumala kuvaawo namuvuma. Kisikolangako. Kakati obujozi bw'omukoyo kampuliremu. Tisijja kudda yali andabyeyo. Anti namuvuma. Ate nzireyo mukube. That's a Muganda. Jewabba akambe toli yayo mpati. No, that's a Muganda. Si bano bagunizi. Eri omuganda. Ogamba bawuli balo pusha. Omuganda akugamba nti weewulyanga omwavu atali amasavu. Ye. Omwavu tajja kutujja mulisa masavu si nyama. Agamba ati omwavu masavu. Ata masavu nyama. This all of this tagaline uwe. Netajja kulya masavu si nyama. That's a Muganda, eri omuganda like me. Kakati mumumanyidde bana abaaki abasente ate nago kageza ago kaguniza ago bwegaba gavayo agagamba naye abasajja batubbye. Olabye omusajja bwakutte sente nga talina nakyatya ate bubadde bupya bwereere olugaddayo ate bwegaba gaddayo ne kagamba naye mulaba obusosoze buno bali abawaddembe nkafaatu waddembe. You are creating trouble for yourselves. These goons appear as if tegategeera nagoba gatula wansi gaga nti dasemo sente zaffe bazibbye twabadde bakufuna miliyoni 5 batuwadde 5 bwogawata ne gamalozi yanga gaddayo mu mawulire ngagamba gati ngagaga nti beyatubbye temugayita gasiru. They can pretend at a time to play for lose role. You rather work with me an intellectual Muganda because I can tell you this is wrong. Mirundi Olanya yesiga ki ani amusindika? Olanya ono muvubuka yakubiddwa. Ani abadde ateka mu Olanya sente ne Nankabirwa. Yakubiddwa eki yakubiddwa byawedde. Kakati ate mbabuulire ekintu ekyokubiri mu kyembabuulira nti ebizibu bya Uganda byonna biva ku buntu butono. We can plunge this country into chaos if we are not serious. Kambabuulire Kakonge yali secretary wa UPC obote n'amutya yalina masters in economics ngavudde India. Kakonge never conspired to remove Obote. It was Obote's phobia nti Obote tiyasoma. Kakonge ne bamugoba n'agenda n'aleeta Grace Ibingira. Grace Ibingira connived with Mengo to remove Obote. Era bwe baali bagenda nga bibimukole bya Kadaga bwe baali bagenda okulonda Grace Ibingira embaale baatikana abatali balonzi mu loole
to inflate the numbers. What happened to UPC? Grace Bingira was protected against your body. In spite of the fact, Terimo to Mugezi Gogenda causes and Gogambi, Tinago Gagunizi, Nagoga Giz, Tampa Demo to Kayangi. To get a Funa cemetery, Agaganda gave a so Baba to college government with Bantu cheat and to Wawacho to Twala Chupa, over Tampeco. A woo, get a Gazik one. Which in Tanka, what you call Sabadus. Which which when the Bitegera, Chabana, Babi Sabaduka, movie Fungana. Ba, go Omania Gondi, Abai. Where did the Jews went back to Israel? They used the money. Bagging and selling inch. Never could have a Palestine. Never Palestine, you could say Zako Kebaina, Kari Kabas. Palestine atunde take chiro bane bamwaso omutwe wekusigaza West Bank. Yes. Buli atunda Pakistan, Palestine atunze taka kumpa bagena ne sente nyingi batula kutusozo Zion. That's why you call it Zionism. But they olufanywa na myaka lukaga. Ne bagula abavu. Palestine bagana ba atunda ba. Kati ngoko nakajuka abantu abo. Mwaka wa akanzali kana akongeza omukwane Mirundi kafukunya akanzali akongeza abantu omukwane Mirundi kafukunya negasama batia okay kati ekikanya ambreza kaukana kusawa enya ezenchayo naku olwalero obato bayajjako Grace Bingira yaleta kuba Secretary General Felix Onama yegatana amini ne bamujjako. Because there is no machine that can determine somebody's role. Gujja kuloza nti olanya mwangu. Omuntu yenna buli lwafuna power, ne sente, ne marriage. Akyusa abakulembeze. Power sente. Why do you believe nti Sali Prime Minister wawade? Yefuulira awade. Era olwamala okufuka. He is a former Prime Minister. Olwamala okufuna obuyinza yakwata abaana bawade. Omwana omuwala bamusasuza milioni za $5 kubanga gwanga lya basiramu. Omukazi yene bamujjeyo. Mutabani wa wadali rudawa. Kubanga bugenda okufesinga. Ne imagine Sali Prime Minister. Kwega abana bawade tebakyalanga wasali. Because they were at one time friends. What the reason is yawa yagamba uli mukadde omunya abunya ebintu kyabitegeera. Never the way we are on the Bamukira Wama. You would expect to invoke succession to invoking a new bondi. Nti jukira nti engatu jiwa soko kwambala wajija waffe. Omusajja atukozeeki atujukiziza. Eka kati imagine why should Sally persecute abaana bawade? Is a former Prime Minister. Lwaki Dos Santos omusajja gwe yereetera abaana babadusizana yali mu exile. He thought kati bwomubuuza ayina be yalekawo namaganda omusajja yamwokya omwetisi w'emigugu n'amwokya acid. Oyinza okusanga namaganda nga yazuukidde ng'akugamba tiwaliwo abasajja ab'ebbeeyi abaayagala omukwana n'agaana n'alowooza nti ono omwetisi w'emigugu gwajja okufuga ye yamwokya acid. So to pursue somebody abaganda tukiyita butakuva muntu ku luwonzi akuleetera ebizibu. Tunuulira mutunula omuhikirwa wa Toolo. Omuhikirwa wa Toolo katulamu amaze emyaka emeka mu kkomera. Naye akasajja ke yatagwe kakigenda ngoma waliwo kamanyi. Kaali kalema nga keefuuyira walagi waako. Bwe kamera ng'okunywa walagi ne kamuvuma nti oyagala Queen Mother gwe watta muganda wange n'omwana si waffe akatamiivu. Kabitegeera nga bikayo. Ate kali kamukoze eki? Kaboyo naafa omukama. What happened? Olukula tolwa Toolo ne litula ne lugamba it is not in our tradition to subject our kings to postmortem reports. Why? Kano kali kagamba nti ke yamuse n'akiyitako akasajja ne kamulemerako. Ke kali kamugulira olujjo lwagendanga wa Queen Mother oba yali amwagala oba yali ki.
kali kamukoze iki just to shout nera babwakatta amaze mukubera bangaji learn how to tolerate provocations omukazi tuyina kye tuyita to study provocation omukazi ayinza okubanga yafunye dde omusajja ayagala kunoba naye nga ayagala kuleka mukomera anonya spako najja nakoma olweggulo nanaaba neyekuba buwoowo anaabira ayambalira mu kisenge nga mwoli bwajjamu nneka eno bwateekamu endala bwagikebera mu odropo benyumye otunula kakati nalyoka kaggulawo nagoga nti jangu oggalewo sijja kudda kakati omusimba mpi naawe omugana toddira ddala abanyankole bakuga nti amazzi bwe bagakuga nti tonnaaba kagambe siinakko nange siinakko oba toloza njagala kunaaba ggwe siinakko but the moment kasita pursuing omuntu people ask why are you after Kadaga nemuleeta n'omutwe gw'omwana nemukola mutya the public you are creating Kadaga more powerful person kakati mukatabo kange muno nkugamba ukana akatamu why Museveni is successful will be bloody katandikire kwako yes